the liaison officer at the Ministry of Water and Environment. Come with some people to my office on Monday and we look at their grievances. But here, where they are this is the community and we are giving us the grievances to sort them from here. But if they have legal grievances and you are their counsel, please come to my office. We sit with the community and we wait to move forward. And you know by when you come here, these are not your chamber. No, so if they tell you that microphone, but the lawyer talks, why do you block them? Listen carefully, counsel, and listen brand. You are there representative. Yes. This is not court. No. Whatever this is in respect of that matter. This is not visiting a locus. No. This is community. Eno meeting yange nange bampise nenjogera erije muri bagambye wawaro grievance muje mu office yange ku Ministry of Water and Environment mubuze office Ruzira baro office ya 0 muje mu office yange mumarete nja kugonjora banga bwe muri mugwange mujaje muri nenduriza nange ndwara mbakama bana ne minister kati muri mugogera kunema ngenda bikusayo muje mu olaba oluziro w'abantu nze nalukola nga wali wakalu nga mututena amazzi naye amazzi gajja galulya olw'ettaka libayiwa katakasuwaduse namazzi. Lawyer bw'aba ayagala okusomesa excuse me, lawyer naye akimanyi tutakkirizibwa kujja mu kitundu n'asomesa kubanga alina chambers ze we ziri. Bade mbasaba bade mbasaba council, excuse me, murize council
n'abakyala abalala bemmanyi nga basingo maaza betuli nabo. Ekyokubiri babagoba ge bakolera bamenya ku kkubo ate bagenda kubagoba ne basula. Ekyokubiri tebalina ssente kati mu butuufu Nema bwenatya nesindika abantu abo ne batwala mu butuufu muga Katonda bamama baffe babakata baffe bajja kugenda. Ekyokubiri tusaba busabe bandisaze entonto ne bagijja abantu abo bwe babateeka tebaganye ne bakozesa ekifo nga bwe baagala okitegeeza. Naye ekibuuzo kyembuuza nabana abagamba nti baawa LC ssente ekyo kikyamu nnyo. Ebyo tebyali birungi bigambo birungi kukyogera nga tulina nti nga tulina kintu kituufu kyoyogera okitegeera. Ekyokubiri abantu nga bano bagula bukusi. Kweganyira Nema nti bw'oyita wansi wa buliigi eyo waliwo abaakubirawo ddala n'ekkubo ng'obuveera n'ebicupa kati biyingira butereevu muleke kitondera. Pangalidde ku kusaabala kuno siina poloti mu lutobazi ne nyimirira wamu n'abali mu lutobazi kuba sirabanga ku demarcation yonna nti wano olutobazi bwe lukoma. Amazima gennyini kiba kyabulyaza amaanya omuntu eyajja n'agula era sikiriza yantawulira akakyayogedde nti abantu baagulanga olutobazi lwakuba bbeeyi ya wansi. Entobazi ezimu abantu bazikuze nga ziri expensive tolinawo omunenya kuba tewabadde demarcation ono olutobazi bwe lukoma. Era bannange mbasaba ng'alagisi wagambire batubenewo omuntu abantu bwe kiba kyetaagisa tubaliyirire. Toyinza gamba nti olwaleero tuzze okubagoba kubanga World Bank ereese ssente. World Bank webanga ereese ssente munoonye n'ezibaliyirira projekiti egende mu maaso. Yabaddewo ggulo n'etteeka ly'environment teryabaddewo ggulo ate ne municipality bwe tennabeerawo era twalina district councils naki nga simanyi ebigenda mu maaso. Bw'otunuulira omuntu ng'azimba n'amala okuzimba wadde azimbye mu ngeri emu amateeka ng'omutunuulira ate abo abantu bonna ofiisi zammwe zibaliddeko ssente. Tewaliwo n'okwasira bapulaani we batayita mu kyalo muno mwonna buli nnyumba ettumuka bayitamu olina mugamba leta kantu kidogo n'azimba olwayo baagala kubamenya. Abantu abo bonna bwe babuuza nti balina endagaano gavumenti yabaguza. Eriiso lya gavumenti ku kyalo ye chairman wa LC1. Abantu abo bonna balina stampu za LC eziraga nti baaguzibwa. Gavumenti engunjufu kyeyandikoze olwaleero kubanga tulera abantu bangi bakompasatinga. Omuntu najja omugagga omu naguza akatale ke Nakasero akaaba jjajjaffe ne bamugamba nti baguze bukyamu ne bamuliyirira obuwumbi. Basajja balaba bamuliyirira obuwumbi nga yefudde aguze akatale si yekka. Abantu basannyiddeko tawuli ettaka ly'ettemangalo tebaliguze nti ate baliyiridde buwumbi. Bwesanga gavumenti yakutaasa ntobazi nga era gajjala nga abantu bazisemba nga weeri gavumenti yabadde ogulu 40 years. Gavumenti eteekwa entegeevu yonna eba n'ensawo enzirizi. Weewulira nti abantu basaba n'okuvaawo gavumenti enoonye kasente ebaliyirire bagende esi kujja kubasenda busenzi. Ugandanizi ekirowoozo kitwaliddwa Ugandanizi ekisembayo ebitawuni kiraka mukwano gwange oyo mukwano gwange mwenna nga sinabamanya sinnakola naye Makinde ng'ali kansala nga nimisa mugombole eno naye ekigenda mu maaso olwayo mwe mbadde mwogera nga n'omuntu enkyayinza okugansema kulera agenda otusenda ate nga talina buyinza busenda bantu. Bwena mwogere nga technical team temwogera nga bwe basindisa okutukanga okubuulirwa tukututte ssebo. N'olwekyo ekyo kinaabeera nga tugamba tugenda kukola kino obweyagala oba toyagala amateeka gonna mu nsi bagakyusa abantu kwekubira nduulu tewali tteeka litakyuka. Kyekyo lwaki tuli wano ate amateeka gigabeeredde amalungi. Etteeka kadaaga lyasembeyo okuyisa olwayo mwe bayinza omuvunaanira Mukama abeere nammwe. Lwaki tuli wano Katafooma Katikkiro weebale kujja twakunoonya obwedda n'otubula naye weebale kola ki tuwaaba omulanga guno taata gutuuse wa Ssaabasajja ku kitundu kyaffe kino ekya Ssaabasajja Kabaka. Nsaba mumpeeyo eddakiika 2 ng'omutuuze wa Bbugu eyajja wano kusaba okozesa eddakiika emu olw'emikono emingi neyanziza obeere ku mulamwa neyanziza weebale nnyo. Ssaba Katikkiro Nema nga bwezze ddala bwe gubanga mulamwa ddala nti gwa Nema nze najja kuno 2015
naye bwe guba omulama nga gwa nnema nga tebannaba na kulamba bintu birala byonna gaffe temunnaba na kuleeta tusindiikiriza nti mugende buleede esooka esende ekizimbe wansi awo ffe temujja tulabako temugera natawanya gavumenti nze najjano omwaka gwa 2015 ku Buggu ettaka lye twagula tewaali wadde ttondo ly'amazzi nze naliwo wansi awo naye omusajja olwaleeta ekizimbe ekyo pulaani nejja ettaka ly'abantu ne ligenda. Ensonga ey'okubiri egenze wa tawuni kiraka so mukama waffe tawuni kiraka tusaba mu mutima mulungi weetondere mukulu Ssemukasa gwe wagambye mbu ayogera nnyo obwo be batukuzizza kuno era watunyizizza nnyo mwetondere okumugamba omusajja omukulu tyayogera nnyo webalinye mwebalyedda. Ebibuuzo byange bijja genda eri omukyalo oli. Maama, nina ekibuuzo kye mbuuza kumwe naddala abannema mwenna. Amaanyi NEMA geekozesa mu kugumbulula abantu bali mu ntobazi gasosola kubanga bwagambye Kibiri Buggu naye Adamu mbali abo tuba tuva wano tutandikira wano tutandikira ekirinde eri waliyo omwami yayingira mu nnyanja fuuti 5 ennyanja weekoma n'ayiwa ettaka n'amayinja emmoloka za NEMA ne zijja 2 n'akwata essimu ye mu katebe yali atudde n'akuba akasimu aba NEMA babagobawo misinde naye singa mwasanga munakunaku ne ku pikapu mwandibatisse bwe tukka wano ku kisaawe ky'ebusaabala lwali lutobazi kyamanya ananjulira abatuuze be bamulumbanga nga ebimotoka ssaawa 8-6 bisomba ettaka biyiwa aba NEMA nga mubimanyi abo temwabanyega olwaliro mugende ku zibiiki zaffe ze tuyina biiki zemmanyi osobola okutambulira mu mazzi n'otandikira we gatandikira n'otambula ng'ogenda paka onootuuka mu mawanvu naye biiki ezisinga awo bw'oserera bwoti ku jjinja ge baazizika n'ogwayo kabusi mu nnyanja ekitegeeza bayiwa ettaka ng'ennyanja bagigoba ng'amazzi galumba abantu kati olwaliro bwe tuva wano bali abo tunaba tutambula dde enkuba etonnya tuveeyo batugulire ne geeti eyo tulumbe n'ebizimbe ebyo nga munammwe mubirabeko kuba tebatukkiriza gendayo leero tubeere nammwe tugendeyo mubirabe. Ekibuuzo ogenze n'ogamba maama nti omuntu ng'olina ettaka lyokkalu ng'oli wa biiki mu lutobazi kagulini ako k'oyogedde omutasobola kasimba mu bitosi na bizi ekitegeeza ajja kuyiweera ettaka asimbeko akaddo ka gulini era ng'amazzi galumba omunaku. Ekirala mu lutobazi nabaddeko ejjinja eyo pulezidenti gye yali ng'agamba abantu okulunda ebyennyanja bo nga basibye n'ebidiba batandise okulunda ebyennyanja nga tebasifunye lukusa naye ate wano ogambye okumala okufuna olukusa we mumenye mutuyambe era mugezeeko okulaba ng'ate we mugoba abantu ng'ate abalina ssente tebazimbawo kijja kulaga nti mwagala balina ssente. Omusango guli mu kooti nende betuta omutawaana okubuzaabuza nti omusango gwaffe tiguliyo lwaya ffe waali era chairperson waffe Namata atulwaniddewo kinene nnyo okubeera nti ensonga ze nazitambuziza ne kanso waffe ne honalebo waffe Kenya batulwaniridde naye nzagala enesimu gyenina mbadde nsaba ono omukyala akulira aze ku bya NEMA mulaga akatambi ono omuyinda omugwira ettaka lyaliwa yaliyiwa amazzi wali agambe namazzi gali gakutubulukukide naye ono omuyindi bembalaga akatambi gayiwa ettaka nigajja eno gye tuli nze bwe nagula kubiyiga namba kubanga nayina bigeri wange nengenda kuteekawo essomero naye olwaleero bagamba nti ndi muki ndi mu ntobazi ate kitasoboka nze nalwanira eddembe nabeerako ne muzeeyi Museveni nava ebukanga ng'atugamba nti tugenda kulwanira eddembe ly'abantu bafute emirembe naye tolwanira emirembe
kiriwo era nga jinkozesa kuba nti RDC tawaddewo kubanga yakulya security nsonga zino president yandibadde azitegeera kubanga lwaki abantu balingirizibwa okutuuka kwekyo ate nga bwetwagula tosobola oyinza okubona nze nga zisobola kunisendeteera ku nyanja so mbadde nsaba gwebasindise ku kirogole kya nnema mulage akatambi k'omuhindi k'ono omuzungu kakola ki kalibettaka mu nyanja tiikakunamba sente lwaki tebazifuna ne bazigabira abantu ekibuuzo ekyokusatu eggwanga mwagala libeere mu mirembe mwagala libeere mu butabanguko mukitabangudde kiki kye tugendako mu maaso mwagala tubeere tutya omusolo mugenda gujjawo mmwe nga gavumenti ennyumba ezo twazizimba nga ziriko emisolo ne tugula poloti abantu bonna eggwanga mulitabudde mu bodaboda bagobyeyo mu takisi bagobyeyo mu 1014 in the whole Uganda and all of them are gazetted. Tetukomaawo tukola ne guno omulimu ogutuleese tulamba kuba abantu bangi bavaayo nga bagamba nti tebamanyi ki ntobazi we ziyita, that's why they encroach on ki entobazi zino. So tulamba nga tusimbamu ebikondo ndoozi abasinga mu birabyeko mu ntobazi endala tetugenda sookera wano. We've been doing this in the whole country. Almost buli mu district twali tutuuseeyo nga tulamba entobazi zino. Bwe tumalaawo tukola kye bayita restoration. Restoration kwe kuzza obujja entobazi zino. Ndowooza mwabadde mulaba ebyabadde mu Lubigi, ekyo kye bayita restoration, okuggyamu ebyo ebitaasangibwa mu ki mu ntobazi ebitaatonderwamu. Bwe tumala okola restoration then nga tumaze n'okusomesa atumaze okukola demarcation tukola kye bayita wetland management plan, tutula n'abatuuze ne tumanya olutobazi lwaffe tugenda lukozesa tutya kuba waliwo emirimu egikkirizibwa nga bwe tunaagiraba okukolera mu ntobazi n'egyo egitakola ki egitakkirizibwa. So egyo egikkirizibwa gye tukolerako wetland management plan ne tumanya nti abalunda ebyennyanja bajja kulunda bwe bati, bajja kulundira wano, bajja kukola bati, n'aba grazing bano abalundirayo ensolo zaabwe bajja kukolera wano. Egyo emirimu egikkirizibwa egyo bayita wetland management plan. So ebyo byonna we tumala obikola kati nga we bagenze ne bakola restoration mu Lubigi, bwe wabeerayo ate abalala bayita tukola kye tuyita enforcement. Awo amateeka nga gavaayo nga gakukwatako n'omukono gwaki ogw'ekyuma, naye gagenda ovaayo nga omulimu tugikoze egisinga obungi nga tukubuulidde lwaki tewandibadde mu lutobazi olwo. Nga maze okuyitako mu ebyo mpolampola bingi nnyo, naye weŋŋamba nti mbiyitemu byonna obudde nja kuba mbutwala nzekka. Nja kuba balagako katini amateeka agafuga entobazi mu Uganda era lwaki twandyetaaza amateeka gano. Tugeetaaga lwakutakiriza ki ntobazi zaffe, tugeetaaga lwakubanga twagala okukontrolinga eddembe lyaffe gavumenti lyetuwa okukozesa entobazi. Etteeka erisooka ly'etteeka ekkulu erya Constitution of Uganda. Mu tteeka muno abasoma ku mateeka oba ogenze n'osoma objective 13 litulambika engeri gye tuyina okukumamu obutonde bwansi, not only ntobazi naye ne ebutonde bwansi bwonna omuli ebibira, omuli ensozi, omuli national parks na buli kyomanyi ennyanja, emigga byonna. Constitution etulagira tubikuume. Then we tugenda mu kawaayiro bagiyita article 237 ye tugamba nti gavumenti ejja kuba ekuuma entobazi ku lwabaki
ku lwa bannayuganda. So gavumenti evunaanyizibwa okubakuumira entobazi. That is the constitution. Then waliwo etteeka erya National Wetlands Policy nalyo nga livumirira okusima emyala mu ntobazi. Ne tubeera n'etteeka lye tuyita Mother Act yaffe eya butonde bwansi eya National Environment Act emitwalo 3. Naye nga buli current point erimu emitwalo emeka 2. So emitwalo 3 times emitwalo 2 bwebwo obukadde meka 6. Abasinga babuuza nti okujjako okutulimba waliwo yali abusasuddeko, mbagamba nti ye waliwo muyindi ali Namanve asasula esente ezo. Ali mu kusasula sente ezo. Nja kubasaba mumpe ku matu. Ekyo mbadde example nti omuyindi abo be mugamba betwagala ali mu kusasula sente ezo. Then mbasaba mumpulirizeeko, etteeka terigamba nti bw'osasula omala n'obeerayo. Era bw'asasula amala n'avaayo ate osanga omulamuzi nga si musanyufu akwongerako n'emyaka 10 n'ebiri ne bakusiba. Nze ne bannaye kambabule, nze naze wano babuulira ate bye mbabuulira mazima mereere. Gano mateeka ne bw'onoosiita gano mateeka. Ekikulu tuwulizaganye tusobole okufunamu ekituufu. Sinava kumulama maama, ndi mu kubasomera mateeka. Wano tewaliiwo lyange lyenteeseewo, owulidde? Eyo penalty ekyasinzeeyo ku lwa bannayuganda. Gavumenti ekuuma ntobazi zino ku lwa bannakenya oba naye zikuuma ku lwa bannansi bazikozese, naye nga bazikozesa batya? Bazikozesa bulungi zisobole okusigala nga zikola emigaso gyazo, n'abazzukulu abaana baffe n'abazzukulu nabo bakole ki? Bazisangewo. So yensonga lwaki gavumenti ekuuma entobazi zino. So gino gy'emirimu gyekkirizibwa, naye gikkiriza nga kuliko akawaayiro nti ng'onookolerayo emirimu gino osooka n'ogenda n'ofuna ki? Permit. Ofuna permit, ofuna ba consultants ab environment ne bakukolera report ya environment impact assessment. Ng'eyo ejja tubuulira butya omulimu gw'osuubira okukolerayo bwe gugenda okukosa obutonde bwansi, era bwe guba gugenda kukosa butonde bwansi ogenda kusala magezi ki okuba nti otereeza ripooti eyo. So oba omaze okulambikibwa bw'otyo, gino gye gimu ku mirimu egikkirizibwa. Waliyo okuba amataffaali singa oba ofunye olukusa mulimu gukkirizibwa. Waliyo ze tuyita recreational activities. Nga bwe mulaba abana abazimba ku beach, bw'oba ozimbye ng'olina ettaka lyo liri kumpi n'olutobazi n'ozimba wano ku lukalu, then olutobazi n'olufuula green space, ekyo kikkirizibwa. N'oteekamu swimming pools, kikkirizibwa n'osigala ng'ofuna ssente zo naye te nga tokosezza ki lutobazi olwo. Wali emirimu nga okusima omusenyi, kikkirizibwa naye ng'ofunye ki? Permit. Tulabye abasima emisenyi nga tebalina permit ne boonoona entobazi. So nga waba afunye permit asobola okugaidingibwa nti bw'omala okusima ekinnya tokireka bw'oti, olina okukola ki? Okukizaawo, okuggyayo ebitoogo. Nayo kikkirizibwa, naye oba okikola ku commercial basis nga byakutunda, tomala gagwira kitobazi kyonna n'ogyamu ki? Ebitoogo. Ogenda ne bakugaidinga
no ne bakubuulira nti season eno bw'oba harvestinze wa season eddako ojja kuharvestinga wali bw'oba harvestinga wali wano we wasooka wajja kubanga bino bisobola okukola ki okukomawo. Eyo ye nnambika gye bagala obalungamya nga mukozesa. Waliwo sewerage filtration zemulabe za gavumenti nagwo mulimu gukkirizibwa naye radde mulimu gwa gavumenti era abavunaanyizibwa basooka kola ki kufuna lukusa ne bakola n'ezo zi reports. N'okuzimba enguudo nagwo mulimu gwa gavumenti naye gwonoona olutobazi, so nabo abawakisi basooka kujja waffe ne bafuna olukusa ne bakola ki ne balyoka bagenda mu maaso. Ebintu bingi naye n'enkuba yino ngirabeze. Waliwo emirimu egitakkirizibwa mu lutobazi. Ogusookera ddala gwe gw'okuzimbayo amayumba. Ogwo omulimu tegukkirizibwa mu lutobazi. Ogw'okuyiwamu ettaka tekikkirizibwa mu lutobazi. Okugyamu ebirimu ebyobutonde byamu nakyo tekikkirizibwa. N'oggyayo like ekitoogo n'oteekamu ki n'amasannyalaze weegali n'amazzi ga wota weegali. Mu butuufu abantu abo bagenda kulagawa? Abantu abamu abakyala n'abaami abaladisi onansonyi baladisi ono twafunanga kirabo tetusaaga naye talinga baladisi balala naye tasobola kugamba nti genda zimba. Ajja kugamba leeta pulaani yo gitwale ku municipality olala abakubo bakulambule. Kati bw'ogireeta wetukugambira nti awo lutobazi, bw'ogireeta wetukugambira nti awo waliwo enkaayana kuba pulaani gy'oleese ne wiiki ewedde waliwo eyaleese pulaani ku ttaka lyerimu nga tukulambika. Kati abamu abagamba nti mulina pulaani temulina ne mulina bukiiti obupapulapapula ow'omuluka yakuwa akapapula kansala yakuwa akapapula n'ozimba ogiyita pulaani. Ne pulaani entuufu egoberera amateeka. N'olw'ensonga ezo tawunikirako agamba tozimba. Ekyakyo kyayongeddeko ekisemba ne bw'oba ogula ettaka jangu otwebuuzeeko tulina ekitongole tujja kugamba awo watuufu awo si watuufu. Ogule bulungi nga woogula omanyiwo era ojja tugamba mwe mwaŋŋamba nti watuufu ate lwaki muŋŋaana okuzimba. Ate matono okuzimba ne bw'oba oyina ewatuufu kamba nnyonnyoleko ebutonotono osobola okubanga ettaka ly'olina lyakyapa si lutobazi n'oleeta okuzimbawo ekizimbe ne tukugamba ekyo tetukikkirizaawo. Ekyokulabirako tukola pulaani buli muluka kye bayita detailed plans. Ne tugamba wano wasaanawo mosiki gwe bayita omuzikiti, wano kanisa, wano makolero, wano bakwebaka naye abaakalina, wano bakwebaka naye abatali baakalina. Kati gwojja kuleeta pulaani ng'oyagala kuzimba wakwebaka nga wakolero tujja kugaana. Singa mumanya ebintu ebyo temujja kutomera. Kuba gwe abamu nabagambye nti omuntu asobola okuguza ewa layisi nga kati olwera manya kino omuntu ajja ewaffe mu woofiisi n'akuleetera pulaani n'agamba tawunikiraaka njagala kuzimba kino wano. N'omugamba ekyo kyoyagala okuzimba awo tetukikola ki tetukikkiriza. Kati kyakola ng'agamba kaŋŋenda entunde layisi kati ate gwe ng'ogula kuba ye amaze kwebuuza eno. Kati gwe bandi bw'ogula olw'okuba tomanyi ng'olowooza ogenda ku ssaawa ate betwagaana. Ekyo kikulu nnyo okumanya.